Wano nsaba tukozeseemuko ku bwongo katono tuddemu tuwulirize Hajati Zuula engeri gye yali abuuzaamu Nisha ebibuuzo bino n'omwana engeri gye yali abyanukula. Tewansira kuteka yengalo n'ogaziya amagulu. Tewansira kuteka yengalo n'ogaziya amagulu. Bulijjajja n'akwatirira amabeere akabina kuliwamu. Olwaki tosobola kuwuggana? Anti bamali alujanjaekerezi. Bizibu ki? Bulijjo kyekikukuuma ng'osirikidde ebyo byonna yatandika ddi? Yatandika dda. Okuva awa? Kuva mu nnyumba ya wansi. Ng'ajja mu kisenge ng'ate ne banno mwebali nga mwebase. Yashima bwe yaŋŋamba mpulira oddadde ajja n'akubika nakwajja wabeerawo ewa. Najjanga nkwatirira. Ng'akugamba ki? Tewali kyabaalogera baasi. Kati nga lwaki gwe tomweggyako engalo? Nejjako neikola nenyiza nenkola buki. Lwaki bulijjo toŋŋamba? Lwaki bulijjo toŋŋamba? Bulijjo kyokugamba nkujja kwavu. Okusinziira ku bujulizi buno nga Nisha yennyini yeeyogerera, mbadde nsaba nti eby'okuvuma Hajati n'eby'okumukolera emiwumbo gya vidiyo temuva ku live tebigenda kugasa. Munoonye omukyalo ono mumwetondere, bwe kuba kumugatta mumugatte ave mu musango guno. Bwe kigenda okubanguyiza okugumala. Kubanga ne bwe wandibadde ggwe ng'omwana wa zaakutegeeza omusajja byamukoze, okimanyi nti musango okusirikira ekintu ekyo n'otalopa ku poliisi. Okimanyi nti singa omwana wo otegeera nti waliwo omusajja amukutteko oba amukabasanyizza n'osirika, okimanyi nti musango mateekera bakusira emyaka 7. Oba owulidde omwana yennyini nga yeeyogerera era obujulizi nga yabuwa ku kitaawe nti yamukubanga empiki. Kati gwe authority ogijjawo okugaana omukazi okukola amateeka kigagamba. Babuyabuya mmwe muve mu musango gw'omukazi, mugenda kusibya omusajja, muddeeyo mulime ebijja, muddeeyo mukole kubifa ku famire zammwe, muve ku mukuvuma abantu ku mubye motategeera. Nenga kye twebuuza Hajati bakukuuma ng'ogamba nti gwe walepinga omwana kubanga ensasage ejjukira otambulirwako abantu babiri. Waleeta ekintu ekyo n'ogamba balepinga omwana wo. Naye ate ensi yonna yandibadde ku ggwe, naye ensi yakwesamba ng'era bw'oli mulimba. Ensi yonna n'ekyuka n'edda ku Haji. Ate Haji gwe bandibadde bawa obukuumi ng'abantu baagala mutyambula lwaki yalepinga, naye ate abantu alina amaanyi g'abantu. Okiwulidde? Alina amaanyi g'abantu. Naye gwe ate Hajati bakukuuma nga balinga abagamba gwe walepinga omwana oba gwe wamulepinga enjali gye walina enkumbi, ate tunagamba ki? Mujja jiwulira. Omusango gujja kukyukira, gwakukyukira ddwe ojja. Olaba basiba Maddubala emyaka 2 n'okumusiba basoose ngu kumugyamu amannyo. Bavumi bannange mukole ekibiina twekunganye tugende mu kunywa emindi. Kyovolaza nenywera mindi, nagendera mu mindi, narokokera mu mindi. Naye lwaki tomanya levo yo gy'ogenda okuvuma? Ovuma otya omukulembeze w'eggwanga? Ovuma otya mutabani w'omukulembeze? Ovuma otya abantu ab'ebitiibwa? Lwaki temumanya levo zammwe? Maddubala nze ngukusalira sooka obeereyo oko munda, abalala bagenda nga bayigira ku mmwe bakivumi. Kyova mwe mulowooza lwaki tebatusiba? Ffe twamanya munange sayizi zaffe tweripa ku batikitokazi bannaffe nti n'owana abakusibye mukirizinganyiza wali n'akugjamu akakadde kuba bo banaku. Naye kati President akakadde akaagaza ki? Bagenda siba gwe bakugjamu amannya 2 bagenda n'okugjamu ennege nga 3. Taata w'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President waffe omulungi ow'eggwanga Uganda. Weebale amanyi g'otulaze. Weebale tusiimira ddala Maddubala, sibira ddala n'amanyo gajjiremu ddala. Mujja kulekerawo okuvuma abantu ababasinga. Mujja kulekerawo okutyoboola abakulu, mujja kulekerawo okutyoboola abantu abatali myaka gyammwe. N'otyoboola omukulembeze, mwe batakimanyi nti omukulembeze w'eggwanga ye Katonda w'oku nsi. President gwe tuyina ye Katonda waffe w'oku nsi. Mujja musinika ebinnyo, muvuma omukulembeze, muzze ku famire ye mugityobodde yenkana nammwe. Taata sibira ddala emyaka 2 gye mwamisalidde mitono.
abamu tuli banyiivu olw'emyaka gye mwasaze mitono nnyo Madubale Ntyobola gye yakutoboolamu n'agamba simanyi oli kyoya kya gundi simanyi biki banange sibira ddala emyaka abadde asaana emyaka 12 mujja kuyiga klasi zammwe ze muvuma naye ng'omukulembeze w'eggwanga tukwagala nnyo gwe Katonda waffe ow'oku nsi era tukwagalira ddala webale kukuuma eggwanga ate wamu n'okukuuma Uganda yaffe nga nungi ng'ate tugyeyagaliramu mashallah wa ta'ala. Tusabira Solo wa bwerere ne tumabagabira omulala asobola omunywanga bwange owa bulijjo naye omulala asobola omunywanga agamba nti Yesu yasabira envinyu gubeere musaayi gwe Yesu yasabira obugaati obutazimukusa gubeere mubiri gwe era ye Yesu gwe tulina kasoda kano kanampunya sukaali waliwo kitegeddeko nti omulwadde wa sukaali ate bamukuba sukaali oba amagezi matono kale mushe mikono gyosabira esooda mu munywe kugabulibwa mu njiri esembayo wano Katonda wayiwe abakadde b'ekkanisa n'abasoma mujje kufika musabira esooda oyo Katonda wayiwe ne Isaaka ne Yakobo Solo n'otugaba wabwerere okuva ku lubereberye era mu kkanisa temubeeramu kyakutunda mu linnya lya Mukama waffe Yesu twagamba nga tumaze okumunywa ku ssaande era ku bwerere nti ennaku zaalancawe ziri mu maaso gaffe nga tusabira emirimu gyaffe tunaasabiranga Sooda ono abantu ne bamunywanga bwe tunasabira owa Sande era tumusabira Mukama abamu nga bagenda omunywa tetuli mu kisibo abamu baluddeera ebirwadde abalala baluddeera ebibatawaanya naye byonna nga tetumenya kiri oba kiri banne Sooda ono abeere nga tenyonta yaabwe era ate sikutta enyonta yokka nabo beewuunya endwadde zaabwe engeri gye zaakomamu nja kuwasabira wayini n'afuuka omusaayi era abaasembera engati komiyoni bawula naffe olwo buli komiyoni waffe abantu banywe bawone ate bawonera enyonta bawonera endwadde tubisabidde byonna nga tuyita mu linnya ly'Okristo Yesu Mukama waffe amiina amiina era amiina ddala.